Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda nate akuwadde omukisa bwakulessewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala, era mwebaza kubanga alabiridde obulamu bwo n'abukuuma. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Nkwebaza okuba nti okkiriza okubeera nange ku programu eno Amaka n'Obufumbo wano ku Hope Channel TV buli ssaawa 4 ez'okumakya ate n'essaawa 2 n'ekitundu ogwakawungeezi programu eno eddibwamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo era liweebwe ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okuba nti otambula nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Okubiriza okugenda ku YouTube channel yange olwo nno ofune omukisa omunene okulaba ebigambo byonna ebirala bingi bye tuzze tuyiga. Osubscribing, olikinge, commenting. Channel eri mannya gange gennyini kijja kukola bulungi. Naye osobola okugoberera programs zino live ku Hope Channel Uganda live YouTube channel. Naye kijja kukola bulungi kubanga buli lunaku ojja kubanga osobola okulaba obubaka buno. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Kye njagala okutegeeza kiri kimu nti Katonda waffe atwagala era afaayo. Era mmanyi nti n'olwaleero agenda kutuyigiriza ebigambo ebikulu bye twetaaga okumanyaamu n'okutegeera. Katusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga obadde wamu naffe. Tukwebaza okutukuuma n'okutulabirira. Jangu oyogere naffe okuyita mu kigambo kyo bwe tusabe n'okwegayira okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ekyamazima kiri nti ekisa kya Katonda kibaawo bulijjo eri obulamu bwaffe. Era amaka geetaaga okwesigama ku maanyi ga Katonda bwe gaba ganaabeerawo ne gawangula. Amaka gajja kulemwa singa abagalimu batandika okulowooza nti kintu kyabwe. Naye singa bakimanya nti kya Katonda bajja kugawangaaza. Saagala kuwa magezi agali ewala n'amaanyi go ye yatandika amaka. Era nkukubiriza nti okuggyako Mwoyo yekka Katonda terina omu ayinza kuba n'amaka galina ssanyu era galina mirembe. Mmanyi nti olowooza bulala era olowooza nti osanga ebirala byandikoledde okuba n'amaka ng'oggyeko Katonda okuba wakati mu go. Byonna bijja kubaako kye bikola naye tebijja kugamatiza. Ensimbi zisobola okubaako ne kye zikola ku maka. Naye Katonda bw'ataba wakati mu go na kufuga abagalimu ziyinza okulemera okubawo essanyu ery'olubeerera. Obugagga busobola okubaawo ne beauty ne handsomeness esobola okubeerawo mu maka. Naye ebyawandiikibwa bigamba nti Mukama bw'atazimba kibuga abazimba bazimbira bwereere. Mukama bw'atakuuma kibuga abakikuuma bakuumira busa. Kikulu nnyo nno naawe ali eyo okumuteeka wakati afuke entabiro y'amaka ago. Kinaakuyamba okugafunira essanyu n'emirembe ery'olubeerera. Agabadde magezi genkuwa. Osobola okusalawo okugakozesa oba okugaleka. Naye ebivaamu mu butagakozesa byo tosobola kubyewala. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga ku ngeri gye twaŋŋanga ebizibu. Amaka galina ebigasoomooza bingi. Amaka galina ebiganyigiriza bingi era mu notisi zange wano omulundi guli bwe twali tusoma twayogera ku kigambo ekiyitibwa accommodation. Ne tugamba nti ebizibu bwe birumba amaka obutakkaanya ne bubeerawo kiba kintu kirungi nnyo ddala singa okkiriza n'obaako n'enkyukakyuka z'okola okusobola okuganya omuntu omulala okubeera comfortable mu space yo. Waliwo kye tuyita partners space. Buli tuyingira mu bufumbo buli muntu alina ekibangirizi kye eky'obwebange Katonda kye yamuwa mwakolera emirimu. Ensi yonna buli muntu eyatondebwa n'aba mulamu. Waliwo kye tuyita human rights and human rights are universal.
buli muntu yenna nga tetufuddeeyo avaawa abeerawa alina emyaka emeka oba yasoma kyenkanawa oba mufumbo oba tali ayina eddembe ly'obuntu ery'obwebange eryamuweebwa Katonda kasita yazaalibwa. Gamba buli muntu alina eddembe okufuna emmere, a right to food. Teriyo muntu atagwana kufuna kyakulya, ye teriyo muntu atagwana kufuna kyakulya. Eryo ddembe lya buntu okufuna ekyokulya, oba muto oba mukulu, oba mukadde oba muvubuka, oba muzungu oba muddugavu, oba mwavu oba mugagga. Kale kye tuyita space, mwoyoleseze eddembe lye ery'obuntu, mwosalirawo okukola byonna by'oyagala n'engeri gy'oyagala obikolemu nga tewali akukugira, ekyo kirimu ggwe. Kale bwe musisinkana mu bufumbo, ebibangirize ebyo byombi, ekibangirize eky'omukazi n'ekibangirize eky'omusajja bisisinkana mu kifo kimu. Kati n'obanga mu kibangirizi ekyo tokyayinza kubeeramu wekka. Yo Bayibuli kyeva yagamba nti ababiri ne bafuuka omubiri gumu. Ne bwe tuba tugatta abagole tugamba nti kaakati bano afuuse omusajja ne mukazi we. Katonda kye yagatta awamu omuntu yenna takyawukanyanga. Ekitegeeza nti kati ekibangirizi kyo eky'okwetaayizaamu bw'ofumbirwa kifunda. Kakati n'oba nga byonna by'okola ne by'osalawo mu kibangirizi ekyo, olw'okuba tebikyakosa ggwe wekka nga bwe kibadde, kaakati mulimu abalala abakosebwa, bateeka okubeera ekitundu mu nkozesa y'ekibangirizi ekyo kye tugamba. Singa mu Uganda oluguudo wali oluvugirako bw'omu, ng'oluguudo oluvugirako bw'omu olw'emmotoka n'oluvugirako bw'omu nga tekuli mmotoka ndala, tewandibaddewo na mateeka. Tewandibaddewo mateeka nti wano toyisa. Tewandibaddewo mateeka nti kati yemirire olinde abalala bagende. Tewandibaddewo mateeka nti kati ovugira ku ddyo ovugira ku kkono. Ekiteekesaawo amateeka g'emmotoka ago ag'ebidduka, kubanga oluguudo lulukozesa wekka, ekibangirizi tokiriimu bw'omu. Kale olw'okuba tokiriimu bw'omu, tokyayinza kuba na ddembe ly'okusalawo ki ky'onaakikozesa. Wateeka okubaawo ebikuluŋŋamya nti mukozesa ekibangirizi kyo ate tokosa balala abakirimu. Kati bw'ofuna amaka oba bw'oyingira obufumbo, olekeraawo okuba n'ekibangirizi kyo, tokyayinza kusalawo busazi biki by'oyagala kukikoleramu, kubanga buli ky'okikoleramu kirina gwe kikosa omulala gwe wayingira naye mu bufumbo. Kyekiva kibeera ekikulu nti nga tonnaba kukoleramu kintu kyonna, okkirize oyo omulala anaakosebwa naye abeera ekitundu ku by'okolera mu kibangirizi ekyo. Awo nno obufumbo bwe bukalubira, era bangi ne bejjusa lwaki baabuyingira, n'abalala ne bagoba abakazi olutata, n'abakazi ne badduka mu maka olutata, kubanga buli omu ayagala kuyingira obufumbo naye ate asigale ng'akolera mu kibangirizi kye yekka nga tewali amuvunaana. Musajja gwali eyo, oyinza otya okubanga wawasa omukazi naye ate n'oyagala osigaze ekibangirizi kyo nga gwe akikoleramu by'oyagala? Ekyo tekisoboka. Lazima ennaku eteeka okujja mu maka ago, okulwana, empi, okuvumagana, okusoozagana, okwetamwa, okwecwacwana. Kubanga gwe walowooza nti ogenda kuwasa naye ate ekibangirizi ky'obadde nakyo ng'oli singo kisigalemu wekka ng'okoleramu. Bw'omala okuwasa ekibangirizi area of operation, ekibangirizi mw'okolera kiba kiyingiddemu abantu abalala, kiyingiramu omukyala, oluvannyuma lw'akaseera akamu ne kiyingiramu n'abaana, tekikoma ku baana bokka, ne kiyingiramu abakoddomi. Kati ekibangirizi mw'obadde okolera ebibyo kitandika okujjula abantu abalala, kati n'otandika okukosebwa bo. Kyovola abantu oyagala butayagala. Buli kusalawo kwokola kwonna ng'omaze okuwasa kuteeka okubeera checked. Musajja goba mukazi gwe, yagala oba gaana, wateeka okubaawo akukebera. Bino byonna mbyogera okubayambako okwaŋŋanga obutakkaanya n'okusika omugwa nga mukozesa enkola gye tuyita accommodation, nga mukozesa enkola gye tuyita ey'okukkiriza omulala, kola enkyukakyuka ezeetaagisa okulaba nti omulala asobola okubeera mu kibangirizi kyo nga takoseddwa. Ekyo kikulu nnyo mu bufumbo. Abakazi bangi mwafumbirwa ne mwagala okusigaza ebibangirizi byammwe eby'okukoleramu nga tewali n'omu abiyingirira. Kakati wafumbirirwa ki? Bw'oba owulira nti oyagala kusalawo nga tewali akubuuza kibuuzo,
bw'oba owulira nti oyagala kuddaka nga tewali akubuuza gy'ova, bw'oba owulira ng'oyagala kusaasaanya nsimbi nga tewali akubuuza zirazeewa, bw'oba owulira ng'oyagala kulya mmere nga teri akubuuza emmere olya yaki, towasa. Eby'abakazi biveeko osigale wekka, awo ojja kulya enkoko yo mu kaluumuko nga teri akubuuza. Ojja kukwata ensimbi zo ozisaasaanye nga teri na yeetaaga kumanya. Naye kasitaka kutanda n'oleeta omukazi mu maka, kasitaka kutanda mukazi gwe n'ogenda n'ofumbirwa, tokyalina kibangirizi kyo, tokyali wekka. Kati byonna by'okola kwagala butayagala birina bye bikosa. Kati olw'okuba bibakosa bateka okubeera ekitundu ku byo, tolina bw'obajjamu. Kale kibakalubiriza kye kino, wasalawo okuwasa kyokka oyagala kusigaza kibangirizi kyo kyakukola bibyo. Weemenya wekka, weebonyaabonya wekka, emigugu ogyetikka wekka, weekaluubiriza obulamu wekka, weetisse omugugu gwa bwereere, weebonyaabonyereza ki? Okubanga oli mufumbo naye ng'oyagala ekibangirizi ky'okukoleramu okikoleremu nga tewali ntaanya, tekisoboka. You are hurting yourself for nothing. You are lifting burdens you cannot carry. Mwe muleeta amaka okulwana n'okuyomba n'okusuka omugwa nga mutandika okukola ebitasoboka. Omusajja omu yagamba, you cannot get a square pole and you fix it in a round hole. Toyinza kuddira kyuma kirina nsonda n'okiyingiza mu kituli ng'ate kyo kyetooloovu ne watabaawo miwaatwa. Tekisoboka. Toyinza kubanga oli mufumbo naye ng'ate oyagala osigaze eddembe ery'okukola by'oyagala nga teri akubuuza. Lwaki mukola ebintu ebitakwatagana? Lwaki temwasooka kutegeera kye mugendamu nga temunnaba kukiyingiramu? Tosobola kufumbirwa wa musajja n'obeera nga tobeere answerable gy'ali. Lwaki mukola ebintu ebitasoboka? Ambuza ngaani? Aŋŋambako ngaani? Zino ssente zange. Lwaki weekaadakaada? Bw'oba wali oyagala kuba na ssente zo tofumbirwa. Simple. Sigala nga tolina musajja, okole ssente zo, ozirye, ogabeko, ozeebakeko, osuleko z'osuula, endala oteeke mu bbanka. Nkukakasa teri musajja yenna agenda kukubuuza ssente zo ng'oli wekka. Bw'oba wamanya ti ssente zo nkulu nnyo, z'amaanyi nnyo, era omusajja bw'azikubuuza waakiri okunoba, wafumbirirwa ki? Wandisigadde ne ssente. Kasita wayingira mu bufumbo tokyazirina. Era omusajja avunaanyizibwa okumanya ekyo ky'okola kivaamu kiki. Nawe omusajja bw'otyo kaseka kutanda n'oleeta omukazi, kati olina okunnyonnyola gy'ova ekiro. Bw'oba owulira ng'okooye okunnyonnyola gy'ova ekiro towasa, sigala mukazi goko nga gwe agenda n'ekisumuluzo, olaba anaakubuuza. Accommodation. Buli w'oyingira mu bufumbo tegeera nti ekibangirizi kye ekyokukola ebintu kifunze. Si ekyo kyokka, naye tegeera nti buli kimu kyonna ky'okoleramu kirina bye kikosa. Kati bw'omala okutegeera ekyo, conflicts zino zivaawo. Oba tokyasika mugwa na mukazi wo, kubanga omaze okukitegeera nti byengenda okusalawo bimukwatako. Kyova oyogerako naye nga temunaba kutwala baana ku ssomero. Mukkaanye wawe munaabateeka awalungi, ezo enkayana nga tezivuddewo. Naye kibeekubye empi buli lunaku, kwe kulowooza nti ojja kuwasa ate osigaze ekibangirizi eky'obulamu bwo nga tekiyingirwamu muntu mulala yenna. That is impossible. Lwaki njogedde ebigambo bino nga ndi mukambwe? Kubanga ntunuulidde amaka nga kye kigabonyaabonya. Tunuulidde amaka nga kye kigamazeeko emirembe. Omuntu kasita owasa n'oba ng'obadde oyina emmotoka yo n'owasa omukyala kati tekyaliyo, ekibangirizi mwokolera kikomye.
Kagaga emotoka yange zeyagigula wano watekako sente yonna wekangabiriza ki bw'oba wali oyagala kuba na mmotoka yo yokka ogikolera byonna by'oyagala towasa sigaze emmotoka yo naye gw'owasa kati efunye omulala agenda okugamba nnonaako ekibakayanya kwe kugaana okutegeera ekyo kye njogedde. Let me repeat myself. Amalala n'amampaati n'okwekulumbaza n'obutaagala kuyiga obubaganya okutegeera kino kye nnyinnyonnyola bwe bubaleetedde entalo mu bufumbo ezitakoma. Mutegeere kino kye nnyinnyonnyola. Accommodate someone. Kkiriza nti waliwo omuntu eyajja mu bulamu obwo. Kkiriza nti ekibangirizi kye eky'okukola emirimu waliwo gw'okigabana naye. Kkiriza nti kaakati obulamu bwo tebukyali bubwo wekka kasita wakkiriza okuwasa waliwo abulinako obuyinza. Kwagala butayagala weekyangira bwereere weepankira bwereere bw'oba owulira mu bulamu bwo nga toyagala muntu yenna kukwatako kubuuza bibuuzo kukunenya kukuluŋŋamya kukulaga kyakkola kuteesa naawe towasa teweeteeka mu bintu by'otasobola. Musajja omu yabuuza ekibuuzo n'agamba lwaki weetaba mu mazina g'enkima ng'ate toyagala mikira gyazo kukukoonako? Impossible. Enkima zizina zinyeenya mikira. Kati gweoyinza otya okugenda ozine nazo ate emikira ne gikkoonako n'oggyayo embooko? Then you have a problem. Teweetaba mu mazina ga nkima nga toyagala zikkooneko mikira gyazo. Totawaana kuyingira bufumbo oba toyagala kukubuuza gy'ova kiro. Totawaana kuyingira bufumbo oba toyagala kukubuuza osaasaanya otya ssente zo. Totawaana kuyingira bufumbo oba toyagala kuteesa nga gwe ebyo byebikola. Then tobuyingira sigala ng'oli wekka. Amazina g'enkima gaveemu otule ebbali olaba waliwo omukiro ogunaakusangayo. Mukendeeze obutabanguko mu maka nga mukitegeera. You have to be accommodative. Omusajja ono wayingira mu bulamu bwe tokyasobola kuba wekka. Bw'oba oyagala okutambula nga tebakubuuza wajja olaga, don't waste time. Tofumbirwa. Weeyombekere osigale wali ebwayise oba ekaleerwe oba emulago. Teri musajja yenna agenda kukubuuza gy'ova kiro nga weeyombekedde. Nebe kakutanda n'okimanya nti okweyombekera tekukola kangende nfumbirwe. Kati kkiriza nti tokyali wekka tojja kudda kiro paka ng'okanyiza ne munno. Simple. Kibuga kya leero bwe njagadde nkitambuze bwentyo. Accommodation. Kitwagala abantu bakola ebintu bye batajjaamu. Bw'oba wali oyagala kusalawo wekka nga gwe tebakuwa amagezi owasiza ki? Tuwasa. Sigala wekola olyoba omuntu anaakubuuza. That's what we are saying. Byenjogedde olwaleero ebyo. Twanirize bannaffe. Let us learn to accommodate. Oyinza okuba ekyo kyagala nnyo naye kati ekibangirizi ky'omwayingiramu omuntu omulala tolina kyakukikolera ateeka okubuuza. Tolina kyakukikolera mukazi we ateeka okumanya wajj'oli. Oba toyagala kukubuuza wajj'oli omukazi ambuuza nti ntya gye ndi ng'omukazi lwaki aba. Kati bw'oba weekaadakaada bw'otyo totawaana kuwasa kubanga bw'owasa ng'e tebakubuuza gy'ova olumya abalala. You are sparking conflicts. Kati amaka ogenda kubeera mu conflicts. Ogenda kuddukanya amaka amanyiivu. Ogenda kuddukanya amaka amakambwe. Ogenda kuddukanya amaka agatakulinaamu nteekateeka. Ogenda kuddukanya amaka ag'abantu abatakwagala. You will be hated in your marriage. Sajja bangi muli amaka mugaddukanya lwampaka. Okimanyi nawe omukazi wo takuliiko. Okimanyi yakukyawa dda. Okimanyi yakuvaako dda. Ebintu byonna biri coercive. Buli kyoyagala akole coerce. Buli kyoyagala akole kunyigiriza. Otega kano katego asobola okutega wano. N'omumma bino asobola okukola kino. N'omunyigiriza wano asobola okukola. Bw'otyo bw'ogenda okuddukanya amaka naye paka ddi. Why spark a conflict?
because you have failed to accommodate. Sirya bine kyondagidde. Awo njogedde. Gwani ayogera weebale kwogera. Era tukwebaza taata weebale kwogera. Naye toli wekka. Waliwo n'abalala abalina eddoboozi. Bwanga wali oyagala kwogera wekka wandisigadde mu muzigo gwo. Awo tewali yandikubuuzizza bw'okera ku makya n'osalawo nti kati sigenda kusimula mwaka mulamba teri akubuuza, sigenda kwoza teri akubuuza, sigenda kunaaba teri akubuuza. Naye sseboke wawasa ojja kunaaba. Ojja kunaaba. Kubanga obuli tokyabusulamu bw'omu kye ŋŋamba. Bw'oba wali toyagala kunaaba simple towasa olaba anaakubuuza. Naye kasita kakutanda n'owasa weetegekera ekinaabiro. Period. Why do you spark conflicts? Owashiza ate oyagala kunaaba. Kakati gukulutya. Awo ntalo. That's what we are saying. Is it too hard to understand? Ekintu ekizibu nnyo okutegeera nti wawasa. Kati obuli tokyabusulamu bw'omunaaba. Kubanga tolina gw'ogenda kuwunyirira. Simple. Kyetaaga musomo ki? Tugukuwe. Muyige okutegeera timwe mwayingira mu bufumbo mwayingiramu n'abantu abalala ekibangirizi mwe mwali mukolera nga temunnawasa kyafunda. Kati kkiriza okolere mu kibangirizi ne banno n'ogenda okufuna emirembe n'okuba n'amaka amasanyufu agalina ku buweerero. Saba Mukama akuwa omukisa olowooza ku bigambo bye twogedde olwaleero. Nkujjukiza YouTube channel yange eri mannya ga Pastor Sebagala Ivan Samuel. Genda yo like ngo subscribe ngo olabe ate sharing n'abantu abalala. Ate osobola okulaba live program eno ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda. Nola programs zino zonna. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Twebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala by'otuwadde. Kisakyo n'okwagala kibeere wamu naffe n'omwoyo omutukuvu ayongere otulunga matubeera n'amaka amasanyufu agalina emirembe. Wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Mukama abawa omukisa.